tutandikire ku Bujingo tutandike Kampala kugundi Kabaka Run tutandike Kabaka birthday run nabaddeyo nadduse n'emisa kiri mayinja wali eri emakindi okuva ku papas ne beetoloola ne bagenda Boston ne bambuka ne bayita mu Kizungu ne bayita ku Latitude ne bakkirira ne bakomawo paka ku papas bakunganya papas gundi misa kyakunganyiza abantu baade bawerako yawezezza abantu ababadde almost nga bagenda mu 100 nagamba yali balina 150 wakuba nti nno obudde bwa bakedde nnyo emisina gya kuno gyatandise late Kabaka yagisimbudde saawa mu kitundu fe yagenza okusimbula nga twesimbudde dda ku saawa tegeza mwafunya mampati Msema mpati mwakaliyo ekikoto naye nga abambi bakoze ekintu kyabadde kirungi nnyo Kabaka birthday nate amulundi guno kukola ki kubiriza abantu kulaba nga tetusaasanya nnyo kawuka kasiri batekasaasana ate nga we tuba tujjukidde bulungi nnyo 1 December ye World AIDS Day bula ennaku 2 kajidde mu kaseera akatuufu ekikubula lwakusatu lumu lwanca so bambi to end stigma abantu abalina AIDS temubasonga mulunwe bantunga mwe nenya tulikyuse gandi mukenenya tyakumalawo tekikyali kwosanga n'omusajja obunene ng'alina ki nga akalina so tugambe mugejjesa mugejjesa ate luli baddagala y'abakinasi ze pulya ne balenga tututula mugejjesa ki owaji mukenenya abantu bakyakenena so yesterday we bate ekitu we kyawedde ne bamalaawo kino ne kitabuka Mayinja we yasabidde nti gavumenti ya Buganda ne gavumenti ya wakati balondeyo olunaku balufuule official nga lwakutambuza bigere ng'emmotoka tezitambula obugaali tebutambula tezitambula nga lwakutambuza bigere lubeere official mwaka bwe guti Mayinja kyandibadde ekizibu kutuuka mu gavumenti kati atuuka eno mu Buganda yo Buganda yo waggule kati yonna wali Buganda wali muki waggule so agenda atuuka erege wali restrictions kati atuuka mpozi nga babatera kuggalawo enzigi izo zikyali nzigule so yanakisaba bakiteekewo nti abantu basobola balemenga kugenda mu ddwaliro ate kukomawo bakugambe mbuno tambula muko olw'obulwadde naye kibeere nga buli mwaka weekiri mbuno okukendeeza ku bikakka ebiva kitegeeza nti emmotoka mu bitundu ebyenjawulo tezijja kufuluma yo kuvaayo kujja muzirekenga munju mutambuze ebigere etambulire eyo kati mmotoka nva Masaka nzija Kampala nva Kampala gera wenfudu nakira yakumulira onako tebayo mmotoka kutambula Rwanda wano balina buli luvannyuma omwezi nga guwedde balina buli mwezi balinawo bulungi bwansi okujjako ambulensi temukola kulongoosa kyalo naye oba oli mugenyi gunsi eyo tolina fuluma hotel paka saa 8 baba batereeza kibuga kyonna buli kitundu olina okubanga oyera batereeza bulungi wansi bwa ddala so Mayinja teyateeseza bubi bana bawala abakyafu bonna olunaku lwabo olubalongoosa otegeera bulungi bwansi obeera olumbya Amerika ndaba gy'olumba ate wadde ogyogerako bali ne video ng'ogiraba ebalesi natuuka yondeka anyway okwagira kwa Dada Dwayne Gondi ne Shania bakwongezaayo tekwabaddeyo nti bakwongeza paka omwezi guno gwe tugenda okuyingiramu gwe mubalugaye paka omwezi ogujja si gwe gutugendamu ndoza baagala kukyala nga balya Christmas kubanga n'olunaku lwe yakyala ewaba Angela Katatumba yali Christmas nalya nabo lanji noli omwana mukyaze yakyala ku Christmas ne bamukolya n'ekijiro nalya n'abwegeera nga famire yonna weeri so bakwongezaayo ati musaamya mbw abasaamya kisoboka so kadudo Dr. Vano ku Friday nga twogedde ku Bujingo yali agenda era nga kwali kwanjira kukyala bannange linda kwali kukyalo y'abantu banadamu okukyala nga kwali kwa tabu ebintu njagala mbabuulireko era Buganda yandibadde evaayo neddamu nerambika emikolo gino bwe giteekeddwa okubeera
kuli kwalinga kuwanjula ebintu bikyuse nnyo ate biringa ebiva ku mulamwa biringa byavaako tukanga mubeera mutya ku buko mugenze mu kwanjula abantu ne baleka bawunjula amakanzu simanya bali mu kuzina ne bawunjula gombe walabyezihaaga yamakula ne Bujingo okukyala kubeera kwakyama kubeera wakati wa famire bbiri ate nasenga munju kubeera kwakyama kyevulenga kubeera kwakyama kubeera kwa bano kwayitiridde kwabaneko ne poliisi oba bali bako tetuli mu kwogerako in particular wabula ekintu kyonna kyonna abantu bayitiriza okukya yesu kireese kati nabino kabiviireyo n'okwanjula babiteeka na mubazadde tokyagenda nawasenga basenga babadibya okutuuka ewasenga ate yegomba ebbaawo kyovola isya kati eddo omanyi bwe gyabeeranga andi senga yasokanga kulozaako alabe oba kyotwala kituufu si kuloza nako wabula yabirira ddala mu kisenge alabe oba ekintu kyakunyonnyodde kyakutendese bwekikulemanga mwami waffe jangu bwe kikulemanga akulaga naye nga gwoliwo si ye kukujja mu kujja mu nfo ye ne bamu butereeza tugende mumaaso nkulage kwali kukyalo okwo kubalinga kwajula njagala kubeera nga mategeeza ku nsonga eno nga temunaba kweyongerayo na nsonga eyo twagala obajjukiza abantu baffe nti bagendeko mu asak bafune pikipiki twagala buli muntu abeere mukozi get a bodaboda omuli tvs bajaj 123cc hero hunter ku looni ku kibanja mpola ate gwe nolwenonerawo ebbanga lyoyagala okubeera ng'osasula pikipiki eno egirako comprehensive insurance singa tolina pamiti yayo bakukolerako ne tracking device kuba ku simu eno ofune pikipiki mu wiiki emu 0750-54-656 genda mu asaka bagambe nti eno esimu njijje ku radio 4 be bampadde okubeera nga njagala kufuna pikipiki gye bayita asaka yes ate ne be ades nutrition ne bakugamba nti woba oli ku bodaboda ya asaka ng'ogivuga nako okunyoka kubere kwa akiba aka ades nutri bushera okekwate ate bw'olinya ku bodi okitegeera mubuuza n'owa boda nti okosakaliwa waba tokalina kamuwe waba yakalina akuweeko mugere nga musharinga kuba kakunywa katabo kalungi from the Coca-Cola family bakugamba kalimu vitamin B3 vitamin B6 kalimu ne zinc bw'okanywa ojja kubuulya nga wenna oli energized bw'oba oli mukyala nga tebakyalanga omu bajja kukyala definitely ate mwena bagenda ku mikono mutatwala ka ades I do not know bajja kufa gundi yakatutte Bujingo nga tebatwalako batwala Andre ate bikyovula ati kwabadde otatwala ades omukyala wera mukanzi okukyala babera ono yakubye suuti oyinza okubeera mukanzi oyinza obutabera mukanzi okukyala baba senga muba ogenze kutegeeza senga agenda ategeeze taata lokabawandikira ebbaluwa nti mujje mwagire kitegeeza nti esaawa eba tebannakukkiriza ng'omwami waabwe ekanzu ikizoke obutajambala baba bakyayinza okukugoba bazadde bamakulu tebanamanya nti Bujingo gyali bali omulaba ku TV nenga tajjanga mu butongole nga bakimanye nti mama baana ye naye kyenategeddeko nti no oda blogs ezenjawulo ziwandiika nti omukyala yagambye ono aliyo irigale omukyala omutuufu ye Teddy Bujingo kuba tebannafuna divorce so akikola mu bukyamu waliwo abatapuse gundi amateeka mu gundi mu buwayiro bw'amateeka ga Uganda nti muzo zi penal code byani biki byebyo mulimu etteeka erigamba nti Bujingo singa anaagenda mu maaso ne traditional mikolo that's okwanjula kati twavudde mu kukyala wakusibwa koza akyali mufumbo ligale eri okukyala introduction is okay okukyala byonna bisoboka naye ekintu ekiteekawo erisinga obbakwatira kusiba mpetandala naye wanasobola okugenda nebabitwalamu eyo baleka bagenda tukayo so divorce ebintu byabwe bikyali mu kooti ate ebintu ebyo sibyakugwa kati kubanga ebintu bye bakayanira biri beyond a billion kuba we bigenda beyond a billion byeyongerayo mu kooti eyawaggulu bati bakyali mu buno kooti kyembadde ngamba nti kati wempeta eyo bwagiganya tumuteekako mpeta ya gaali nebeera bagitwala mu kooti mukama katonda Saturday yabadde last meetings za Cindy ku lunaku olw'omukaaga luno lwennyini lwe tugenda okugendamu nagikuwa
ogiraba sente zaaliko nga ziwerako zaweze kyovolaba ate sente zibasona si zakwanjula zambaga okwanjula okwedde bakukola ki bakumala so last meeting zawedde ku Saturday ku Saturday ku last meeting zawedde olw'omukaaga luno bagenda kubeera Serere ate ku lw'omukaaga oluddako babeere ku Serene Ekigo bamaze engende Serere nze ndamanyayo so nageza kule ne photoshoot ne fuluma kati bana okumanya kati beyagala n'okubatanisa n'okwambala ebifaanagana the only problem I have bawagira Arsenal omuntu akula era sindi yakuzi bawagira Arsenal which is not nalabyeko black skin tibamusibye era nga biva kukwekuusa nti yazzemu oluyimba yakuta oluyimba olw'omuntu n'aluddamu black skin yawandiika gyenvudde era nga gyenvudde yamusibizza wabula yagamba ono webugera mu mateeka black skin alina okusibwa but wetudda mu obuntu bebekulu asasula omwana kati omwana alaba ono tamusasula nabagamba bannange nze nafulumya nze nakola oluyimba luno n'okulufulumya luno ndukoze eki kooli nti nedda seba oluyimba engeri gyebuli nti oli mu ngalo zange kitegeeza buli kimu kyaggwa kati waliwo violation of gentleman's agreement oluyimba ndutekeyo nja kusasula later bwe yatuuka toyagala kusasula kati omwana omukutte omukozi I do not know how much money but again abali mu kupika omwana oyo ayagala okuswaza bebe ku muchekera bali eyo bapika nti akayimba naye fulumya akayimba mukemu nevoza okuswaza nga abantu abakutte okiwulidde ekyo